abaana abo tebakyalina maama, abaana abo tebalina taata. Ani alina okubawolereza atali jjajja waabwe? Si nsonga bakoze eki oba bakoze eki. Mu mbeera eno ey'obuyinike ey'okubanga bafuuse banaku, bavudde ne mu levo y'okubeera bamulekwa, bafuuse banaku. Ani alina okubawambaatira mu nnaku yaabwe atali jjajja waabwe? Nga sinnatunuulira butuufu bw'ekyo kye baakoze ekibabashingisa. Kansooke ntunuulire eyakitaddeyo kyabadde kyetaagisa baana. Ebimu mubireke bibayitengako. Toyina kyofiirwa, ebimu singa obireka ne bikuyitako. Mutuuse n'okutulaga abasowosa eminyira nga bali mu kwaziira n'olw'okuviibwako abantu baabwe. Mu mbeera yonna mukyala Mayanja gye yayogereddemu, ye yabadde aprotekitinga bazzukulu be abatakyalina kaayosira. Si ggwamuwa empulotekitinga, si ggwamuwa enkuuma. Omubbi singa ojja ewaka wange okubba n'osangawo embwa, si ggwagiwa ennuma. Tukitwale nti embwa yabadde ekuuma bintu byayo oba ebya mukama waayo, ate gwe gwagiwa enkuuma, gwagiragira bwe balina okukuuma. Nina vidiyo ya muganda wange omu gwe njagala ennyo weewuunye kyendabye, ng'ali ku mukyala maama Prosy Mayanja avuma. Mbadde so disappointed. Munomolizinze ekintu ky'okuvuma abantu abakulu. Munomolizinze ekintu ky'okuweebuula bamaama ba bannammwe. Olaba oyo mukyala Mayanja, ye maama naawe gwe weetaaga. Era ffe abatakyalina bazadde atukwasa obujja, kubanga bingi ebitukolwako oba osanga nga bazadde baffe singa bakyaliwo tebyali tukoleddwako. Bingi ebikoleddwa ku baana baffe oba osanga singa bajjajja baabwe babadde bakyaliwo tebyali tukoleddwako. Musaba ekintu kimu, mu pabuliiki bw'abiibitanga, eyo mu nnyumba anenyenga. Simanyi oba abikola vice versa, kubanga ffe bazadde baffe mu pabuliiki baatukubanga kuimpulesinga community. N'akuzza mu nnyumba n'asiisiitira. Kati ye kirabika mu pabuliiki yagaana okuimpulesinga community oba yagaana okukyuzinga community over abaana be. Naye ndowoozanga mu nnyumba abanenyaako. Bannange, akaseera k'okufiirwa kabeera kannaku. Omufiirwa ne bw'oba muntu mukulu naddala ng'ofiiriddwa maama, akaseera ako obeera mulalu. Kati bano abaana bato nnyo, kyonna kye baakoze kituufu kyabadde tekyesittaza mu community, naye community yonna teyabadde awo we baabadde. Gwe yabiraze community, gwe yatwesittaza. Mubeeko bye muleka. Ebimu mubyerekereze nga bibayiteko. Olaba nze nabirabye ne nnyiigira gwe yabitadde. Ate olwo jjajja naddala ate mu mbeera ng'eno ng'akimanyi bazzukulu be baggwesezzaawo, wabadde omusuubira kulowooza atya? Era wabadde oyagala akuwe reaction efaanana etya? Eseka tikyokoze kyamagezi? Eseka tikyokoze kyamakulu? Gwe wenna exposing abaana naddala mu kaseera ak'okuziika jjajja waabwe, ye gwe abeera emmangala, ye gwe abeera tategeera. Abantu mubaleke bakaabirenga mu mirembe. Twajjirwa buli munnayuganda okufuuka munnamawulire. Era singa tewaabeewo regulations zikwata ku bafu, ebintu nga bino mukyabiraba nnyo.
buli omu yafuuka munnamawulire. Kyovula abatulaga n'emirambo so nga Nazzikuno ng'abamawulire bali professional balina bye bataakwatanga era balina bye baasangulanga naye kati bano bakwata n'abakulukuta eminyira. Egundi ayaziira nnyo naye n'akisussa ssebo kakati baateekawo ne ba analyst aba analyzinga ani akaabye n'akisussa ani ayiseewo abakaaba we bakoma ani akoze bw'ati mmwe kizibu. Mukyala Mayanja si kye kizibu kubanga mmwe mwabadde akamasu oba mmwe mwabadde ettaala eryaleese Mukyala Mayanja okwogera bye mugamba ebyabadde bitajjansa ate bali bazzukulu be bw'atayimirire nabo teri ajja kuyimirira nabo. Maama waabwe yali yayimiridde nabo yagenze, taata waabwe gwe mwali badde mudiiringa nabo yagenda. Kakati yenna ayagala okubeŋŋanga olina ku feesinga ye. Nze Museveni yekka gwe naakalaba eyateekawo omwana we ng'engabo ti bw'oba oyagala okutta Museveni sooka otta omwana so nga mu butuufu bw'ekintu ayagala okutta omuzadde ayagala okutta omwana olina kuyita mu muzadde. Kati yenna ayagala okulumya abaana ba Emma n'aba Magi olina kuyita mu jjajja waabwe kuba kati yaliwo ate naye lwakwekaza maama nga Mukyala Mayanja omwetaaga mu bulamu bwo. Mulekuwa ali eyo buli lwatunuulira omukyala oyo engeri gy'ayagala abaana be yeegomba nti ssenga ono ye maama wange kubanga abantu ffe batuvaamu newe kiteetaagisa kutuvaamu. Nkolaba tebalina nsonga lwaki baali tuvuddemu batutunda ne wakati nga transport gwe bakozesezza ogenda okuteesa otutunda ate ffe tumubawadde be bagenda okutunda. Kati oli bw'aba asobola okuvaamu nga tolina nakyomukoze ono atavudde mu bazzukulu be olw'ekyo mmwe kye mwatulaze kye mwalira essaawa ensi n'etakitegeera oyo muzira. Nange mwetaaga era baana bange beetaaga jjajja nga ye nalyetaaze maama ng'oyo mu bulamu bwange. Mulekeraawo kunumulayizinga eby'okuvuma abazadde b'abantu tebiina gye bigenda batwala. Mweyoolera na bikolimo bya bwereere. Buli lwavuma omuntu omukulu ne bw'aba si nnyoko ng'ali mu myaka gya nnyoka alina amaanyi agakolimira. Banange abantu balowooza nti ekigambo kale just kigambo nti kya nnukutanya kinene kigazi temweyoolera bikolimo bye mutamanyi era temwekombooleza biiso by'abantu bakulu. Oli bamulaga essimu ng'omwana omuto bw'atuuse okujjukuza omuliko omugeegewaza ekiisa ekyo kyakkuba kijja kuyingira mu mutima gwe kijjireko kale ojja kutambula n'ekiiso ojja kunoonya gye banaakuwonyeza kubanga ate ye teyakulogera ku musawo yakulogera mu myaka gye na bulumi bwe. Kitegeeza teri musawo ajja sobola kukola ki kukuwonya. Mwegendereze okuvumanga abantu abakulu naddala ate mwina adde na nsonga gye mubavumira. Oli yabadde aprotektinga bibye si gwamuwe mprotektinga. Oli yabadde akuuma bibye si gwamuwe nkuuma. Era omuntu yenna bw'obashinga abaana ng'abaani abaabaviirayo kubanga ate bo tebasobola kujja kwewozaako kyoba kyabadde bwekiti ne bwekiti kubanga n'omusobya tayagala kukkiriza nti yasobezza. Kwate olaba ne gwe bakutte n'ejjambiya ng'asalako omutwe bamuwa omukisa okufuna looyo era ogwewozaako baaligaye mumuvuge nga mumutwala luzira kubanga n'omusaayi tugusanze ku jjambiya gy'akutte ne waba nga wabaddewo abamulaba kooti erina okukola ki okutuula. Kakati abaana bano wakati mu kye baakoze ekyo kye mwagala okufuula discussion bo beewozeeko batya mu kkooti y'ensi kwegyo emyaka ne mu buno obulumi bwe bali mu kuyitamu. Jjajja yavuddeyo n'abaganze engabo y'abazzukulu bange kati muvuma waaki
Mukazi gwe kikazi gwe nga musibye ente ku ggaali. Amaanyi nga muyina mangi abavubuka abate ennaku zino agabayingiza ne mu bitabakwatako agabajjisaako n'abantu abalala eddembe lyabwe okudifendinga ebyabwe. Mumanye we mukoma. Lekeraawo okuvuma bamaama b'abantu. Bw'oba ogenda ovuma maama wa banno, sooka oteeke maama wo mu kifaananyi ekyo. Bantu bajja batta, ekyo nkibabuulira. Abantu bajja batta. Kwa abantu abamu bo bagaddiiri nga nanze nvuma neva ku maama wange. Abantu bajja batta. Abantu be bamanyi gye bavudde ne bazadde baabwe mu bugomesi bwafu gomesi. Be bamanyi bazadde baabwe be bajjangamu kadde mwe balimidde ate bagibabikka ekiro. Bantu bajja batta. Abantu bajja batta. Ate nammwe ab'enteekateeka ng'ez'okuziika ebintu nga bino musobola obyewala. TikTok si munnamawulire, tomusuubirangamu ekintu ekiri professional. Bwe bakola ebintu ebyo oba bwe bakwata obutambi ng'ebyo, kyekyo kye tubasuubiramu ate tebaasoma. Omanyi nakyo kya bulabe ow'erinnyo okubanga teyasomako ate nga n'okukuzibwa teyakuzibwa. Mukimanye muli mu bantu abataasoma, abatalina bukugu mu mawulire, abataakuzibwa nga balina ssimu zaabwe. Ng'ate ebisasamaza bye bibafuula ab'ekitalo kubanga bye byabafuula ab'ekitalo. Nti mu mawulire ttimba emize muntu si mawulire, naye ate y'omuntu bw'amira ttimba ge mawulire. Kati bajja basasamaza. Bakimanyi nti omwana bw'akaabira nnyina si mawulire, ate abadde alina kukola ki nga nnyina afudde. Naye awo emudde mu kuziika nnyina mbu ge mawulire. So mwegendereza abantu abatali professional. Ate be mutalina gye mujja kusanga oyo Seeguya wadde nga naye emabegako yakolanga ebyakajja bangu. Ayina wajja okukoma kuba amanyi wajja osanga kamiliyoni amubuuze naawe. Ndijo. Ayina byatajja kukola kubanga ayina wajja okwesanga ne palaso kubanga bamanyiganye. Nye TikTok basinikinga okuziika, basinikinga ennyimbe nga kyonna kyajja otteekayo teri ajjamu questioninga kuba kamiliyoni tamumanyi. Otherwise ayinza n'okuba ye anoonya kimu kamiliyoni kumumanya mu mbeera yonna mwamukola ki? Mwamumanyidde. So ab'enteekateeka mwegenderezenga nnyo abantu abatunuza essimu oba abakwata amasimu mu mbeera ng'eyo. Abamu eddanga essimu oli agikwata oluusi yeekuba bifaananyi oba akuba bifaananyi bye byakutereka. N'ennaku zino essimu kati ne TV zijjako content bya ssimu bikwatiddwa ssimu. So mwegendereze ba TikTok mu mikolo ng'egyo oba mu bintu ng'ebyo. Oli ajja kukwata omuntu nga akutte eminyira. Mubeegendereze mu mbeera ng'ezo oba mu mikolo egyefaanaanyirizaako egyo kubanga kyabulabe ne TV kati zibawo emirimu. Nobasanga abataabisoma bali ku TV bakola. Puliti Nicole bamuwadde program ku Baba TV. Yasomawa. Yajja atya ku ssiini. Kifaananyi ki ky'osiigira abaana baffe abakyasoma balekeraawo okulwanira peni nabo balwanire basajja. Oyo mwana yajjira mu limelight ng'alina kulwanira kalaamu na kitabo. Naye nga azze ng'alwanira omusajja. Ate ne mulaga nti kimuyisizzaawo kati akola na ku TV abayivu bavuga boda boda. Mwe mwonoonye ensi. Abaana abo mubawadde nnyo relevance kyova olaba kaakati batuwa amawulire agalinga abaana abateetuuse oba abazaaliddwa nga tebatuuse, agali alphabet agatali filtered, agatasengejjeddwa. Tebamanyi ki kye balina kujjamu, tobanenye tebabimanyi. Yamanyi kimu views, tamanyi ki kyalina kujjamu. Kyova olaba kakati abamu babasanga ne babawuttula.
ate amuwaabire era amuwaabirire mu tteeka ki awaabirani profession kye. So Sseguya bwakukola ekikyamu osooka kasukayo New Vision nekulirira. TikTok bwakola ebyekijjegga owaabirani era olwopaani. Amawaka miliyoni gamba ku baana bo. Ndekera okujja okuwolereza ebyana byo mu public. Omuzadde alina okusembayo okuva mu mwana we. Gwe n'omwana okusobola okwevaamu naye nga ye omuzadde tannakuvaamu. Mama Abakamiiri weebale kubeera jjajja. Senga n'abaana abange balina jjajja nga ggwe. Senga tebakomye gye bakomye. Senga nalina maama nga ggwe. Senga tetusikomye gye nkomye. Naye abantu batukola ebikyamu olw'okuba nga toliiko agenda baboggolya. Ffe tuli bukoko obutaliiko alunda. Kisolo bwe kijja okuyoola tewali agenda kiwoggolera nti vaawo kiyoola buyoozi. Olw'okuba kijja mu kyangaala ekitaliimu mulaalo. Kati mukitegeere ti oli bw'oba olumba famire ye manya naye gy'ali. Baana be azaala ekibi akiwongerera. Nze musaba kimu. Eno mu kamera bw'omala obbawolereza mu nnyumba bagambe wano byatambudde bubi tekyanyumye. Mzee Giraido taata Mayanja ku buko twambala kanzu. Wabadde ogenze mu maka g'abakulu banno twambala kanzu taata wange omulungi Giraido. Si mutima mubi, no offense, si jogo, si kuzalawa, si kukakkanya, naye oli musajja muganda weddira ngabi. Mwami Mayanja emikolo ng'egyo n'ekifo mwe wabadde ekkanzu yabadde tegenda kukubooleramu.